Lumbu yajja tagala jagenda okuddamu otunula ngali mu safe house e Uganda. Kyokamba Uganda tena safe house mwezi ensendala. Ezina naye kati tumuleeta wano kuba ne total jurisdiction. Beko buyinza obweyimiridde tumuleeta wano. Naye abasana avugibwa direct mu court ne bavuga KCS PD. Yeetaaga kooti. Yeetaaga soka tereka mu ice ennaku nga 3. Wadaine bibi yakoze. Bye bitutedde community sawa zino kati okero mumuterese. Kati Lumbu ekyokama byakoze binkana ebyokero byakola. Byenkanankana ne Lumbu yasinga n'okero. Lumbu yasinga okero. Lumbu yakoze bibi. Okero yatta social livity y'abaana. Oli abadde ademejinga eggwanga nga mulimu n'okufa kw'abantu. Bantu meka bwe tugabi bayononedde legacy zaabwe. N'abamu tu level of nti owala bane baluba kumbi n'ayagala n'okwetta lwekyo ekiroyo omusajja. Bafaanagana n'okero bonna basana kalabba. Oli ali ku prison time zitayimuzi. Esawa yonna bamukomyawo. Bamuleete ate bamwita usikomuteke mu IC. Oba bamuwe kitongole kyosinga ekyolooza kisinga okuba ekikambo. Wano. Sijja ati olowooza. Ajja ati yo mukubba emigere wano engamba eri mu nkwero. Semwayi nno kale. Omanyi buno byayi bw'ekireka. SIU. Ngambwe ennyo. Bangamba obuya. Kati bamutuze Semwayi ekikulu kyayo yo eri kwota. Nebanga ne Semwayi nayo. Amaziga n'emiranga bibeerayo. Naye bangamba obwa SIU. Bukambu. Buli butwakoowa afanda said. Bakukuba ne bakutere. Nebana ab'embuya abakwata abajjene yo military police awo embuya. Kati Lumbu yabasanawa. Amutwali SIU. Nkwaniza nnyo gy'osinzira okulobeera nga otulaba olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiiridde olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asobotoka ku buwanguzi bw'enkuyozaayoza. Tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako. Nyinaazi wa Amuza Kyeyo naye abangi bamuyita Rasta Bag. Lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa May omwaka tuli mu 2026. Ndowooza olw'enkya abaana basinga baddayo ku masomero. Then n'olwaleero ndowooza amasomero agamu galipootinga nnyo ku lunaku olw'e Sunday. So tusuubira kajja mu kukwatakwatako okutandika n'essaawa ndowooza 8 awo 9. Gama 6. 6 nga baana babazzaayo. Baga agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo. Baga buuza abantu. Tubabuuzaako nga bulijjo Ras Bags wa Amuza Kyeyo n'omusajja w'omu ghetto omusajja wa NRM ya transition. NRM ya? Nze ndi wa transition naye waliwo. Ziri 2. Waliwo eri eya Tiina Ensonga. Twalwana. Gamba noogo. Kwegani nga ne omugamba olidde emyaka 4 agamba waliridde wanga tulwana kumbe yerabidde nti ate wazaalibwa ya muguno omulembe nga ali eri. Otherwise twongera obabuuzaako mwenna abagala eggwanga lyammwe nga tera okugamba abantu twagala eggwanga lyaffe. Love Uganda, serve Uganda. Bannange tetulina nnyo bingi byakwogera ng'oluusi tutandika kwega introduction yaffe tebaamu nnyo kulandagga. Otherwise okubaagaliza program ennungi ku 0703511589. Mpozi kiri kitetulina baka tusukule yogedde ku baana. Ate abaana baddayo. Enkya 25 abaana basinga lwe baddayo ku ssomero. Nga ogambye leero ab'ebisula abamu baatandisa abasiraamu nno bo baatandika ku Lwokutaano okuddayo ku masomero. Juma abamu yabasangayo ku ssomero weekend n'agamba agabasiraamu gye bali. Then neno wiki abala baddayo. Kati nejjugira nti twakula tulinamu eri wiiki ojjukire wiiki yaddire. Mpozi ku Lwokusatu waliyo Idi ya Lwakusatu. Nera still events zikyatambula nga 25 lwe lw'enkya speaker lwe balonda speaker enkya. Speaker wa Parliament. Nga 25. So kati eno wiki nnaku 3 ezo zijja banga za bana kudda kusomero tulonda speaker ka pressure Lwokusatu komewo. Kati njala lubere straight. So kyonna kitandike ku baana abadda ku masomero. Abaana abadda ku masomero naffe tuli back to school in ghetto. Tuli mugaba nga tugaffe tulina basa tulina masomero ge tugabira abaana. Naye tutera okugaba ebintu eby'amasomero. Otherwise tusaba bonna abalina ebikozesebwa ku masomero. Specifically ebitabo ne peni bye bisooka. Bino ebirala tuwerekera ensawo geometry set engatto naye ekisooka otwala representing omwana ku ssomero. Bitabo ne peni. Ninga twagalayo dazini ya 10 aga. Buli dazini ya mmeka? Kati ffe tugenda nina abaana akusinga essaawa zino benjagala okusinga okufaako ba lower primary P5 kudda wansi. Naye okusinga ngenda bagabira 96 pages. Kati buli dazini buli dazini ya mutwalo gumu 5. Wetaga dazini meka? Dazini ya 30. Ye mitwalo 33. You get it?
kati bana balala bo wero bawadde owaja ekisookerwako kye kati waliwo ate byembadde ninawo already ninawo tetusaba mbu tetulina olinawo otandikira tulinawo already ebyo nebyo twagaba wiiki ewedde ne wiiki eno byetugenda okugabirayo omulizi black book nga ziri champions enze binene naye tubiwabiri aba apa kati waliwo bana abalala abayingiddewo guno omujiji ogwa lower P3 P4 P5 ate nga okusinga tufa nnyo ku baana ba primary bano katwagalayo bino ebitono ng'oli ne bwaba bina nti ze nina box yange yiino kwegawo yenna ayina mufunze emitwalo 33 gye mwetaaga okusobola okufunira abaana b'ebitabo ebyo bitabo byokka wano osabye 33 njagala ebinjajja bisa njagala emitwalo 33 njagenda muki mu kyaki wa pastor Bugemba sokuwa anti tulina batika baden nene kituufu baba bagisobola batugule dazini za 30 ez'ebitabo gye mitwalo 33 mweno wiiki anti gambe bya tujja saba nina wakati kati bagambe ninayo pennies box za pennies 3 kati ezo pennies ozimanyi ziba nyingi mu box ate n'omwana waba akwata bulungi peni 2 zimumala ttaano nga ba 3 okusooka 3 zimala bulungi okubba nti oli ekiringa ne pencils newe muwe 2 it's good time naye ekitabo kino ate ez'omu kubakuliza abaana owandiika waaka so kyonna kyekiri dazini za 30 ku mitwalo 33 ku 0703 511 589 ya baga yide mu Luganda 070 511 589 ereta manya ki ereta gaziwa Hamza Kyeyune Rasi baga nenge kisinga obukulu tuyambe ku kubana b'ebitabo sitoko Rasi gakomao liri sinna gazeti nga ziwa Hamza Kyeyune twagalayo just dazini 30 ku mutwalo gumu mu bitano gye mitwalo 33 wiiki eno etambule n'etandike tusaba obuyambi bwammwe otherwise kyakabi nnyo mwenna abatubeereramu n'abatwagala programs etunyumire program etunyumire kale wona osinzira okubeera nga otulaba buba oli omwaso banga ayina osoba nga oli munansana oli niya katugambe nansana ogamba nti nze nyine edduuka lyange kati oli ayinza n'okugamba lwaki togamba abo nga wokaleese abo munasana baba nabo naye jjukira abamu batuwaddewaddeyo oli abawadde ebitabo nga bampaddeyo ko naye olwo bengamba nammwe mwongere mumpeeyo ku mukono ogwo omuwanvu naye bw'owulira nga toyagala kugaba togaba si kataala oli waddembe munayo sigala infact kakati wekiba kya ssente ng'ojja sindika ssente ne bw'osindika mitwalo 2 ne bw'osindika 15 ne bw'osindika 3 very good fe tugulamu bitabo zonna z'oba osuddesuddeko oba olina edduuka nga liri niya osobola okukubira ebbaga n'omugamba jangu wano ewakiso ono newo oba kankusindikira ow'entambula transport omusasule ate era ataye atatuwadde bino si bya ttaamu yonna tubagayi si ttaamu yonna mutuli ku ekyo wiiki egi kuba wano oluddeyo ku ssomero nga tubeesonyiwa basoma kiza kyatubaye nti wiiki eno tunwanya eruddaziini ezo ez'abaana abato tubate tugende mu birala then kale wona osuze okubeera nga otulabona ku lwaliro State House controller ayina ssente abo besonyiwe naye ekikulu temuyiga bwe buzibu bwammwe ssente baziina tugende mu maaso mbadde ngenda kugamba ki tewalaba ze bajja ewamongi ng'omuntu asobola okufa enjala naye nga ye ayina ziri mu nnyumba bafuuyira nfuuyira ate si ye yekka bajja baziina so education is the best inheritance kakati njala tugende mu district ye Mukono Mukono district ekisooka erina abaka ba NUP bokka bajja babaka bataano Mukono district yesinga mu bakansala abangi bakansala ba NUP abangi bali mu Mukono district mu Mukono district bakansala abangi abasinga mu baki but NUP naye bagenze okumaliza nga balonze speaker nga wa NRM ate ekyo kigenze okujjanga ne mubaka omukyala na ombaka wa municipality ye Mukono beti namboze bakireke nga agamba nti ye yafunye omukisa tagulabanga nako okufuna speaker nga wa kitundu kye kati bamugamba nti ove kuwo ogende kumulala NUP ne mutega kakodyo neeta basalirwa tutandikire ku Mukono district bakansala ba NUP abangi balemerwa bati okulonda speaker waabwe ne balonda speaker owa NRM ekisooka tugenda kwebuuza ani gwe kirekawa bannabyabufuzi bo tebafaayo kuba bye baakoze ekyo naye kati fuutu soja gwe omuwagizi wa wansi kikulekawa nti bwe kibanga kansa era twali tulina Samuel twali ne tukyogera tugamba nti kijja weebuula ng'era bwe kyali 221 kansa ezaali yali esingamu abantu abangi nga NUP ne balonda speaker we NRM ne tugamba ekituzeeyo kubali abayiwawo omubiri bagwirirawo ddala kazigo ke NRM ne tugamba ne mu speakership nti singa Paul Omwiru
akwata obwa speaker kitegeza kaba kazigo eba project plot 1 kati kino kituzaayo okutulaga nti ndowooza tutegedde nti NUP kazigo ka Museveni no matter at what level nti bakansa ne babeera ba district nga bakanso nga ba opposition futu bigere goloza abantu babo abantu ba NRM watu kwataganya yensonga lwaki batula mu house wali wajjo bakubira kasimu gwe gwotamanyi balondo oyo gwe balonze nga wa speaker wa NRM tu kyetugamba ebintu bino tujjanga mu byobusi tunonyenga interest timunabyavuze ne yazze mu kanso naye ayinamu interest ye kyokka interest ye lowooza eri kuki fekenyi twagamba twagenda kwega system yaffe twagiteeka mu politics of money and positions amaze ofuna position kansa lowooza interest endala eriki sente golowooza omuntu etasobola kubanga yakutteka namunsawo oba gunnamunsawo n'ayisawo program speaker n'afuuka wa kibiina kirala kisoboka very good nti ekidula nitubuuza futu bigere kikolekawa on top of that bakanso bayinza bakansala era abavubuka abaana bato netujja ne kuba maturity bali batukuzeemu abalina maturity mu bwogo mama Namboze wamulaba ennaku ezo yakugamba kasita yafuna sipiika sina sipiika proposed sipiika gwe baagala okuleeta ng'ali mu kitundu kye yes tatavaawo ali mu struggle futu sojos oli kaliwa kijja tuwa ekifaananyi kino gye tujja owunzikira nga twogera ku nsonga eno nti kijja tulaga ne gye bulaga 231 nga bwe twagamba NUP PPP you remember nti kijja tukiserenga bana abantu bajjanga kunoonya project lwakuba nti ye Namboze twamwogerako kuva dda ne tugamba tetulwebula muntu ne prostitute political prostitute gye twayogera kati essaawa zino yalabye ani ayina ssente olowooza ani ayina ssente Namboze akyafa ku by'essente Namboze emyaka gy'abadde mu paalamenti oluguudo lwa bwereere lwaggamba oba golowooza ono gwakugamba mbu my speaker ng'asula wuwe kyoga mu parliament twakwogereko ntuga nti bameka babadde no nti opposition nge bayingira mu house bafukamira AAA nanti era bw'oyingira mu house speaker abeera nga andolaawo kati ekyo no before that kisikulagiddewo before eno nti ye omuntu ono talina kwegamba kuba nkiyite talina ndowooza muzinzi ku nsonga za byabufuzi mu byebibiina gye tutandikidde nga tubuza abafuutu soja abadde balowooza nti tulina struggle era egenda mu maaso yalayidde tajja kulayira simanyi tajja mmalayo kino kituwadde kyakuyiga ki gye tukitandikidde ku kanso nti kanso zitandise kukulagirawo nti bino bya interest ate interest zino teziri kubuuza ku gwe omuntu wa bulijjo walabeko kansala yeebuuziza ku muntu wa bulijjo obo kategedde tiza abantu bwe bamala okunnonda abadde nga ntambula mu bantu nga bwe mbabuuza bannaye tulinayo naye gundi ajjayi tuyinza oleeta ku maspeaker tukose tutya teri bwe bamaze okulayira ne bayingirira house yaabwe ne balonda speaker waabwe then influence yaawo yabadde yaani kyetugamba nti gwe fuutu bigere kati ogenda tutuuka okkiriza owummule then kitulize kuba n'abakulembeze abaliwo tuli walabira ku bikolwa byabwe statement wagitandika dda one netugamba abantu baba ne interests zaabwe oyo fuutu soja omuntu oyo takulimba buye yatudde butuuzi n'alaba political interests z'ekyalo kyo n'alonda speaker atali wa kibiina kye okategedde akantu ako era abantu abo they are accountable ku kibiina kyani kya Nuupu tugende ku Nuupu ku kibiina ku kitebe ojulira Lina Zedriga statement gye yakoze nga endosinga Paul Mwiru yagambye ati mbwabo baka bonna 48 abali mu parliament basuubirwa bo okuwa Mwiru akalulu era eyo ye wini ya Mwiru esooka nagaira butawere there will be a very big question Nyabe busoga nalaba bayumba mbuute bagala bwa speaker kubanga tebasoba buwangula bo bagala cha leader of opposition bo awe busoga ngabani abantu nga bagamba ani NUP wano mututeze butezi mbusumanya mu mwagala bwa speaker omuntu waffe ate nga tasoba buwangula twagala mu muwo wa leader of opposition kubacho kisoboka okujonga balina legal document gye baweereza ku kitebe oba delegation yajja ku kitebe ne sub meeting ensonga eyo birowoozo kyogamba kibiina tekibaka birowoozo ate bino tubijja ku social media na birwanya na bibojerere social media yafuka source ya bwe buzibu obwo kati ate jukira social media buli omwe ayina endowooza ye nenna twayogako ntukati waliwo ne woyinza okutuuka ku kitebe nga tewali buyinza badde balina eyenda begamba nedda ffe tetwagala bwa ya speaker kwate tugenda buwangula baali badde banoonyezaawo obuyinza gye buli ne batwala nabo dokumenti yaabwe ku mmeeza nga mzeeyi nedda ffe waffe kaaveemu
tutekemo speaker deputy speaker wa muulidde deputy speaker wanopo Tebandeke nga banaga tulese speaker proposing speaker balese deputy speaker ki waliwo omukyala nze nerinnya siritegeera Tebandeke yasooka okuvaayo kweyensonga kati bone tebagaliza Tebandeke kati ebyo byonna obiraba ebizibu ebikyali omwo bigenda tuzaayo wali tinedda NUP NUP yo tesobola kutuula kuharmonizinga abo abebusoga mbadde muteesa atya nti yo ne mundu ekyayina ebizibu byayo speaker vice deputy speaker waffe naye kigenda ffe tukomewo ebweru tugambe nti bwekibanga kya reporting okwega attributing okuva ku statement Zedriga gye yakoze egamba nti abantu awalina okuba accountable sengo bulwo waffe tebusoka wera 48 then bano aba council ezenjawulo ddala eyenge mukono bo who are they accountable for nabo balina okukwatibwako bababuze bannaye mwakikoze mutya ku kitebe oba otegedde logic singa nabo tebasubmitting issues ngezo ku kitebe abantu b'emukono ne batajja kwogera bigenda sigalanga byamu bibisigalanga byamu tugenda kuddayo ku phenomenon ega ku ndowooza n'enkola egamba bwe batuuka wali be basalirawo abantu abasigadde waliwo nabano mu house okutukayo mu parliament nabo ne basalirawo abantu abasigadde etuvayo nga mwiru ayina buna emboko zibalya ku kitebe president etandikidde wansi kye tugamba kituufu naye ne kwalo yo yakiwonye ne balonda speaker kati ne wane wabweru wekafulumye mukono kyegamba nti singa Zedriga abadde n'eri pano gye yagambye okukomitinga bali yali badde asooka yita wano n'asetingirawo president balina basamuninga babanyo ate n'ekibonerezo bakiteekewo nange kindaba naye bwe batayakikole kitegeeza oli owa waggulu tolina bw'ogenda munenya akole kino kyakusatu gwe twagamba omuntu gw'oguziza kadi osobola gw'osasuzza omutango osobola omutegeerera mu nkomerero kishotegeeza bwe mbanga nasasula sente zange ku kitebe n'ompa kadi bwe ntuuka mu kanso nga waliwo agaba kanso nga nze omugami nga alina kyayisaawo ng'omutwe gwange osobola okuntegeerera era nzikwata kubanga mba nyina okugyayo sente ze nasasa wategedde soka zino zonna issues ezisobola okubeera mu bino ebintu ntiwaki kanso esinga mu BNUP neerondawo NRM titugenda kumaliza nga tunalingiza mulongota wa mu intermediate tunagenda omumalizanga noono kanso ala atudde mu kanso aganza ne ku kitebe tebanyinaako buyinza saabasasula Futu Bigere where are you we ba question mark oliriddawa Futu Bigere ali mukulwana nga alwana n'abaani alwana okulabika nti ajjako na kyema kati aba alwanyisa na kyemalira naye ngamba ali n'abaani oli ne baani mulwana baani beti ndoza gwotege tuli walabe ko lwayo ya nambozi yakulaze mu house agenda songa yadde alinze na speaker ajja kansi ekulaze yote ina budde bulwana n'abasajja yadde kuyisawo birowoozo byabwe yataddeyo omuntu w'abasajja bwiteeka yo omuntu w'abasajja kitegeeza ebirowoozo by'abasajja bibigenda obeera first priority baga Nambozi ono namulaba nga ayogera Nambozi alayika mukugu mu byayogera lwakubanga olumu aseeseetuka olw'ebyobufuzi bibeera ng'agamba nti buli ajevuna Museveni kyayogera takimanyi nga Museveni tabadde ordinary kati abaana kye bakola basala akatambi ka Bobi Wine Museveni sijje eno ne bakagatta n'aka Nambozi nga Nambozi yakulaga gwalwana naye amukola ki boyo Museveni fara Nambozi n'akulaga Museveni tabangako musiru Museveni tabangako musiru from the start era tabadde ordinary okuva edda abadde muntu wanjawulo now ekyo babi kijja tuze okugenda bigenda kubya Nambozi nedda tukkirize bannayuganda twayingira mu multi-party politics nga tetumusobola nti mu multi-party politics twakyogerako omuntu waafiira ng'ate amanya amazima n'amanya nti ekyamazima gamazima geegana teri munnabyabufuzi wano e Uganda ne principal akimanyi teri munnabyabufuzi atakimanyi wano nti Museveni musajja mugezi yatusookayo dda mu byobufuzi bye Uganda wano mu Uganda kujjako nga weesu naye bw'ayambala akakooti amini akakofiira akamyufu bw'ayambala akataaya akabbulu jugira FDC kwega yenna bwadda mu kkala ye walyoka akulagira mbwa Museveni talina makulu olaba ne Norbert Mao bw'ayambala akakofiira etayi ye ya green akulaga mbwa alwanyisa Museveni naye bwadda mu njuye n'akera najja mu njuye n'awandikira Museveni nzikiriza azijja mu meeting yo ssebo kubanga nyina kye nalaba munabyabufuzi yaŋŋamba naye bane tubadde ku opposition ekisooka Museveni aganye nvaako ekyokubiri sayini ezirowoozo naziraga nti Muhoozi yajja kati Muhoozi bw'anaakwata obuyinza kitegeeza wajja bbaawo enkyukakyuka era ejja kubaawo oddemu ono buzze muonagandika kati ffe
very good kankube mu stamp no mu version ate bweti mu Uganda muno the majority of Bannayuganda abali ku ground tebagala ntebe bagala ki bagala service bagala buweereza tubeera mu ghetto n'abaana omwana ga mwana government eno mwana bejo embega mwana zikemba nga nawo akalimu mwana singamba nga mwana nina ekyokulya ekikumala kale nze nenjala ennuma obutegedde ekintu nga byayogera bimuteeka ku level of change kirigiza singa bimutuukako tajja manyanya atayagala manyanya afuga aso ye kenyini yakubuza fena tugenda fuga tekisoboka kati nze nawe nabadde bino ebyamongo ebyatabuse katwala tunywe byomu n'agamba ne bano oleka bakayanira buyinza kati komo kokyali naga ninabo batusobedde bonna bakayanira ffe twaki bagende bafuga famire zaffe obategedde logic famire zaabwe ffe kiri nti bo Bannayuganda bituuka ne kuntabula n'omutwe nga mwe mukayanira ffe okutufuga naye nga ffe abasiga tetubiriiko ffe tuli ku kiki mutuwadde omu n'agamba lwaki bagenda mu ddungu ne beekuba avaayo nga mulamu yajja atufuga teeka tya bidala ati nedda logically kale buli omu yadde awenda wooza ye naye nga mu general perception bakulaga tetufinga ffe ebyo byolwana tufuga tebitukwatako ffe the majority eno wansi omugaati ngufunye Uganda tukozesa kawogo ze nina kawogo ebirala simanyi setaka kumanya now kituzaayo muganti nedda Bannayuganda abasinga bwaba yayagala service oba mwe mukayanira waggulu kati ne bannabyabufuzi abadde balowooza ku change simanyi change tukoye batuuse ne batandika okukkiriza n'abuuza kati ndiirawa bajja mu council enkoka za government yazitwala bajja mu council yasasula ziri zaga sifuna musala naye enfuna allowance buli lutuula naye ensaka eyeyongera buli mwaka logically nga ye alinga agamba nange nina byennyina oyisaawo mu council kulwani kululwe naye nga yamaze kisuula nti byo byawuyinza kukyusa bino tebikyalimu kukyusa buyinza lwansonga abantu babikoowa nedda si ffenna tugenda fugako kane munnabyabufuzi atandise omumanyi kati nfunirawa bampe bwatuka mpana nga yeekolera omusaala ng'asaba emmotoka lodi meya ng'asaba ebingi buli omu nga bamuwa nga badde ewaka kali moze yatandikidde kusaba ntebe yagiganye eri Lukwago gy'abadde atuula ate mumuwagira lwaki si ddogo naye nedda ssebo myaka emeka Lukwago gy'abaddewo naye nange sigituulamu ate Lukwago engeri gyali ew'e Masaka kati ate awo twogera nga Abaganda ne wano mu mbeera yabyo ya bulijjo nga ono ga speaker bamwemuka buli myezi emeka oba okategere lwaki tebakyusa sina ntebe yokka ofiisi yonna bakiyita batya ofiisi ya Kadaaga Olanya bagikyuse nono ani mungi najja nagana eyo Olanya era naye ne bamuwa endala tekirina buzibu tekirimu sitaani ne credentials zikyuka lwaki bikasatu ku yalo wamma nedda kati erimu n'ebikolimo bya lodimenti tugamba nti bikolimo mu bubi naye nga kati abantu bagimanyiza amaaso kati bakuwe podium wane endala abantu manye yine y'omulodi gwe kenyini okolere setting yeyo tulaba omulodi omujja naye omulodi yagambye mbu abizimbe byonna ebitali ku pulaani birina omumenyebwa bwekina asangibwa nga n'amaka ge gasulamu nga tegali ku pulaani ate abagamba tulonda yinginiya si bwe kyali kati yinginiya bw'anajja era twaga buli omu agwe mu doketi ye oli twalonda looya omujjukira munnamateeka era yamala emyaka ngaaga ng'ali mu kukayanira ng'awolereza abaani ali badde akayana bukayanya e Kampala kyegamba abadde awolereza omuntu wa bulijjo n'awolereza ne wasipaka n'esigala owino n'asigala nakivuye yataakyuka kyonna kyekiri okubeera ku mungu tekitegeeza mbu nno accident zibeewo kyonna kyekiri ye abadde loyanga ali mu kukayana misango kati ono yingine yalina vulubanira muki mu buzimbi nguudo bizikweka general planning teyetantala nakwata ku mayumba gatalina pulaani nga lwaki tagakwatako teyetantala nga lwaki tagakwatako nze mugambye a few moments later walize ensonga yonyine ensonga enkulu gyenjala sokatize kyengezeko kugamba nti kino kitulaga actually bino birimu phases bbiri no satu phase number 1 yekulaga gwe futu soja nti abantu abatulonda tebali mu struggle ffe gye tulowooza naawe olina okumanyanga batuka mu ntebe bo baba bamaze byabwe phase number 2 bano abalonde bwe batuukayo bebeetegeerera ojjukira sente kati waliwo sente zibadde boogera ku Anite buyaga abaana n'agabira minisita simanyi n'agabira ababaka bwezi tojjukira ababaka badde bakimanga sente naye teri agamba nti kuteeka bweriti baali batugaye tugende twebuuze ku bantu gye etteeka ly'emmwanyi sente ani yazimwanga ozigaba si mukama we mukama waani
ate mukama wa nedda eryo siga damba liyina ensako yalyo obezze etya naye essiga eryo bane ssente ng'obuvunanyizibwa bwabo sipiika abo bawula ssente abo bani sipiika bangamba badde Manerenda from the start okuva edda n'oyo yennyini era naye era badde mu Manerenda ababaka osoogenda baga nenkowolako miliyoni 10 ku interest rate enti kati ng'oggyeko ekyo ekyokwekyo ŋŋamba kino eky'omubaka ono okuweebwa omutemwa ogujja okwebuuza ku ffe ku bantu sente ezo zijjukira bazibawaako kuviira ddala kutogikwatako bajja baba miliyoni 2 mwezi zonna ate tekalye emmwanyi babawa abo basajja tewali watasayininga sente genda kwebuuza ku bantu genda Katonda akuwa genda okologa okunoonyereza kyetugamba nti phase 1 tugiradde ku fuutu soja nti gogolonda pepepe phase 2 yeno gyetuga nti oli bwatuuka eri n'ensako gye bamuwajja kwebuuzeeko tajja kiregeeza interest because of politics of position and money. Then phase 3 kyebakola tebakimanyi. Museveni yatusookayo dda kiregeeza nti ebyo bwe tudda entebe y'obwa president yagizingako sengenge buli agikwata bagamba entebe y'omusajja bagiwana erinnya lye entebe y'omusajja naye kisinga okwewuunyisa Uganda yafuuka maka ga Museveni ne bino ebibiina by'obufuzi ye phase gye nkulaga nti nammwe abadde balowooza nti tulina ekibiina bwe kiti tulina bano bali mu strong ng'ojjeko bali ba interested character naye nawe akyalo wamma NUP eri ku kituufu kireka PFF ndowooza na kino kikuwadde ekyokuyiga 231 tewali kibiina kya byabufuzi kigenda kuddamu kudogodera ku Museveni kugamba abantu abagenda obeerawo Museveni ye bw'anaaba ku ballot paper omumanyi obvious sure deal bw'aba mulamu najja ku sure deal Mubaraka Munyagwa ajja abeerawo oyo aji abalala tubanoonya ne Mugisha muntu ajja abeerawo naye abalala bayinza okuba ba Azaz sinsobi Pozi Federo Castro yafuga emeka 5 entebe yagikwata emyaka 5 ng'ate waliyo giri egyali ene gya prime minister yonna yafuga 5 ate bangamba bamu ku balolo modoba General Museveni ye Federo Castro kyegaiti kasita Katonda amwongera obulamu ono Museveni ballot paper jat kwaya ate bajja ku ballot paper yo sure deal ate nno oli okuvaako Federo yali alwala brain tumor ne bawa mutowerawo Castro wasasinga tuwajjajja muto yali sali anti lolo modo yali Federo n'avaako nawa mutowerawo Castro bava mu struggle mu nsiko we mu planninga musobi planninga ebyo nnyo gamba nti aboogera mugoogera naye ffe abakozi katukole ye Katonda kakugerera olaba nga era waluyanga Katonda nga yasaze onemunga Katonda ate muzibu Katonda yagerera Kim jajjo fuga n'omwana n'omuzwani yabagerera Katonda yani yagerera Federo Castro goyogeddeko wata singa agerera lwaki Katonda tumulowooza mu negative nga yasazeewo sawa yonna afa era asobola lwaki omulowoleza mu negative ate singa amugerera nedda ani yagerera Queen n'afuga emyaka kumpi 7 so kyonna kyekiri ate nze Katonda anti ogenze n'obuuza nga wetubikola nga tulese jajja muto omuka Katonda agera ki kwekuleetera eyo seka ate jajja muto n'akwata entebe izo sente weevu ati yo mumanyi investor investinga biki gendo nonya asinza okukola amakolero ge Uganda National Investments azikola mu sente ze kakati njagala abantu wano wetuba tutegeerera mwesi bw'oli munnamawulire bwesaagala obeerenga n'oli yuti gwenkana naye mu dipo nze siri mukaana naawe I'm just asking you mukubuuza omuyuti gwensomesa mu dipo munnyonnyola nti eggwanga lyonna erikula libere neze bayita ba national invest oba national assets nga bwe baleeta project proposals z'eggwanga asobola okusonga awo nga Abramovich government nemwa project z'amafuta mu Russia bwe bayita ba oligani ne China abagagga nti wassa musanga government nga akwatagana nti waliwo abo balina bigger project nga government sente yeteeka na musere because of project zaleese kyetugamba ze level za genocide abantu bali kati ekyo bakiyize kuba nawe kati okitegedde temuddamu obuzangazani nedda kyekiringa okuza muzani zakoso era mu byakola byobiraba nakola biki kati waliwo ayinza okumbuzaamu byakola okuzimba mayumba amazzi ne ganjala mu kibuga wonna mukanda akasajja kaweeyo bukaddo bukapeesoni kubanga kakati tekyandibadde kibiina okuzimba ebizimbe amazzi ne ganjala Kampala amazzi ne ganjala mu kibuga mu mbeera bwe nze kyenjagala tukole kati ekirungi
tulina ebitongole ebi tulina gavumenti nga gavumenti yeina oli gwe executive director ye bazeki uzeki Sharifa ayina obuyinza okusinzira ku authority wetambula ayogeza manyo okusingako ku kakati tulina none yalangiridde engineering program ze Kampala ono Kanso Bali n'ekigaali kye abo babiri kane tubeerawo ne tuyise ba local investor aba asobola oganedda tukyuseemu plan y'ekisaawe tukikyuse wadde tu developingewo nedda njagala developinga guno omwala nedda ze university kanjire kati ezo sectors satu government ne council as in mayor ne council ye then ne bana abantu ba investor abaffe mugga ekyoga tukiweeye emyaka nga 10 neegi tulwayo tutabire ne Kampala mata tulyoka tulabira amazzi gaddamu okwanjala kale katusabe naye nga abaana bategedde bafuutu soja yasinza ofiirwa era abali mu struggle mugiveemu kubayo yayiika dda balagewa mugende mukole kujjako nakyemalira muyiye programu mpozi ndala ne mugoberera tebabiriiko tugenze ttake musajja wali mu maziga info munnamawulire w'abano ali awo si munnamawulire oyo wa mawulire si munnamawulire owa mawulire abeera mu lukiiko lw'embaga okusobola okutegeeza abantu tibanaye tulinayo meeting kusaba mukaaga oyo waba wa mawulire abeera ku kyalo n'ekizindalo kimukalakasa kasasiro mu muteeke wano emmotoka egenda kujja oyo wa mawulire n'awandika n'ekirango ekigenda ku leediyo wa mawulire abeera ku komenti leediyo n'agaba bannange twalonze national eri erimanya gaguule oyo wa mawulire kati munnamawulire ate abawanjawulo kati lumbuye agwa mu bamawulire wa mawulire naye si munnamawulire ansomesezza nkayize muzeeyi kati lumbuye agamba nti ekyamazima info yonna enaaliwo alaga nti eyabagaye banne ayina pulani yonna esobola okunesoloza okuva mu ttake wano nfuneko wendaga anyambe nti enteekateeka ziwedde gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya ttake okomyawo omusajja omu ku basinza okukola kemiko ku bantu ab'enjawulo Fred Kajubi lumbuye sawa yonna baga akomawo wano bamukomyawo kale mwana kyewuunyisa naye Katonda akukuuma era akuwa omukisa gwe lumbuye aleka butadda bamukwate bamutereke eyo gy'ababeera first and foremost tugamba nnyo abantu baffe teriiyo muntu asinga ggwanga interests nga bwayagadde ne bukya ku makya omusajja agamba oyo kifule mwagala wati omumpa n'ambasada waave wano agende bwe kiri ku bonna ani ayinza okuwaaya ani ate kati oli bamulabanga mukubi wa kasaale oba bangamba mukubi wa bano abakuuma bakasaale sowe emmundu yereva okwakyali tebalina mirimu kati abaana mu Europe bakola buggulu basale sitoowa nabo beeyiye bavubuka bayo beeyiya genda obabuuze abaye tebalina mirimu gye bakola gitegeerekeko eyo basoma ki singa abadde yasondizo gambo oyo dokita okategedde era dokita tebamalaga mukomyawo ye kategedde waliwo financialist omusajja asomye ebyenfuna ali yakola mu Europe naye akola mulimu kyoyo oyo gwennyini lumbuye gwe ngamba those people nkijja kwendeka tebalina mirimu so baba tebalina mirimu tebalina nekye bagatta ku mawanga gyojasi babadde babalinga baasayiramists n'atuuka eyo n'afuna ekibaluwa simanyi tweyiye n'atandika okubaako byeyeeya so talina nakyagatta ku economy y'abali now tukomewo ntugambe nti bwe kituuka mu interests eggwanga bwe litwala ndiyogera n'eggwanga gweoyinza okuba tolina kyogamba kituufu wane Uganda abantu balina kye batalaba ng'ogyeko simanyamu ffe twagamba nti ekisanja kino we kiggwa okulonda kuno wekuggwa tulinga abalaba transition ogina twogera ku kigambo ekyo ne tugamba ne kabinenti erondebwa tusaba ebe ya transition n'ebintu ebikole kanaabamu bakyongedde okusinziira ku kiriwo kino ekitambula bayinza okubasajja balinamu transition wate singa tukkiriza ffe abamu ti transition yetambula golowooza agamba amawanga tegalinamu interests nga bw'onoogamba wekibanga ebintu bikyuka taka ebeeraba kuba kyo balina bayinfoma buli nsi gyolaba erina ambasada waayo yabambega number 1 kituufu kati boloza tebabiraba ebigenda mu maaso sipiika w'eggwanga bamulumye oba tukwatagana bajjeno simanyi 10 abameka babakutte oba otegedde ebintu ng'ebyo nti balaba ebintu bitambula bikyuka then eggwanga nga ttake ku interest gye zirina e Uganda gwolowooza bo tebasobola gugumuka twetaaga okubako bituggusa naffe mu transition yetambula naye with the transitional influencer ani atambuza ekintu kino wabanga General MK akitambuza
obote tukwatagana kigenda tusonga kikulaga nti nedda wamma gwe Lumbuye bulijjo oyogera kubali betugamba abaana bajjajja Museveni jajjo wajjajjo manjajja yakagonja kukuba muzukulu n'akazaayo ye jajja bulijjo gwe mwogererako niffe twatuka nedda eno transitional period twagala okutuusa omulembe guno gwabadde alowooza nti ojja bika abantu ovuma abantu owemula abantu bannaye nedda one nga bakiyita kusiga bukyayi two kukuma muliro kuba byawukana then mukuma omuliro oyagalamu ki gwalina obusungu tedda nokugamba abavuka mwana Museveni mugamba youtube nga tonnanenya Museveni tusooke tukyuseemu yogera either Museveni oba gavumenti oba okategedde kwakononya mwana Museveni oyo jakubuuza yakubbira ttaka lya maamawo oba otegedde naye tugeno mwana chairman w'ekyalo abasajja b'NRM ng'ebyaddala gavumenti y'NRM yerimu abo bachairman abaakugoba kataka ku kyalo nga si Museveni soka niba n'abantu nga Balumbi nti babaddenga n'ensonga zaabwe either ku Museveni oba ku bantu ba Museveni naye bo kye batuweeri kye bakola kidamejinga community yonna n'otuuka n'olulumya awagira kabaka ayagala kabaka we no omanyi twayonone kama Lumbuye alina byakoze nga birumizza nnyo abantu blaza bingi nnyo ebirumiza eggwanga ng'ogyeko ebyo byawuza simanyi fake information tana ebyo by'okuwaayiriza mwesinze nina ekintu kye ŋŋamba abaana eyo gyempangale nti ebintu bingi tubikola naye nze mu dipo mu geto waliwo bye sikkiririzaamu nga tobinkola mu ndabika ya MS nayo wooli waliwo bitosobola kukkiriza kukola kati waliwo ekintu Lumbuye byabadde ng'akola nga faamu tugamba nedda Lumbuye awo otuuse persecution wetaaga kukwatibwa musajja gwe nze tosobola kukeera ku makya n'oŋŋamba baga yeyabye wali baga yabadde ayagala okukwata omwana baga oba otegedde ebintu ebyo bwebityo kati gwe nogenda ku makya n'ogamba Museveni yasse gundi Katikkiro yakoze kino Nnaabagereka ebintu ebyo kyokka gwomanyi damage gyakoze ku bantu oyo omusajja kyogamba Lumbuye yakoze damage y'amaanyi ennene eriko n'abantu nga baleese Lumbuye wano God forbid si kyeŋŋamba olabye abantu kye baakoze Kalangwa abamu nga baleese wano Lumbuye my friend ogenda aba abantu abasanyuka wano nga n'abamu bamunkwawa tumuwonye abamu nga BNUP kisoboka mulungi nnyo waliwo BNUP abantu kakwerenga nedda ffe guno omulembe kati ate tubikoladde tuli opposition tuwagira principle ne tetugenda kuzoleya Bwakabaka tetugenda zoleya bakulu tetugenda leeta waliwo gwe nabi yabuuzizza week oba ndowooza 2 days before n'abuuza ne bannange tuli ku kiki kino babadde nakola live naye tuli ku kiki kino Lumbuye gwe kennyini n'abalamu atugamba Janet yafa ate kati tumulaba oba otegedde ebintu ng'ebyo kozi yabikako n'essale damage gyakoze ng'atandikira okubika nno oyinza obika baaga mufu naye nga nawe wawulidde eŋŋamba naye ate okugamba nti baaga ye yasse nga byaddala tolina bujulizi oba okategedde n'agamba gundi yasse kabaka ogenda olaba ng'ate kabaka mulamu atambula kati oli gwe wagambye yasse oba otegedde gwe bantu bameka naye mwana omanyi ffe tuli ku ground ebintu tubiraba Bloody Blaza lwe baateeka ekintu ekinene ku Katikkiro against Kabaka you remember ng'era omwana omusajja oyo yabikumamu omuliro ojjukira ekyali wano mu Buganda gumanyi damage omusajja oyo yakoze ku bantu so kisaanidde nnyo 200% esinga ne 100% agasajja bagakwate bagazze secondary abo abasajja bamuzza batagenda kufuna bizibu kyosiga kyokungula secondly abo abasajja be basse emikisa gy'abalala omulya mamba abaatya nze nina abaana bemmanyibwe nga bawagira gavumenti naye ttaana abalumbi batandika okwe bakulowooza diaspora yonna mbwe yakyawa Museveni tekisibo kiri kyokka ate ne batuuka naga mwana ffe abali mu diaspora batandise n'otutugoba ku mirimu ensi ezimu zitandise okwekya visa bweggwako tebakyagala zirinywalinga mbu muyo against yowa gavumenti bino ebyenda ebisajja byo tano nze ndi informed tuve mu baana abawojo otegedde endagaano eri wakati wa Uganda ne Islamic countries eyatuwa emirimu mu mawanga g'abasiraamu ogitegedde teyatabuse nga ndagaano yatabuse lwantalo abamu bakomawo kyokka waliwo possibility y'okugamba nti otawuno oneeyongera okukkakkanira ddala emirimu gigenda kuba gyekyangidde ddala abamu bagenda kuba tabadde gye baava
batandike kwaniriza basimanyi kuddamu kuzimba nimwe bakadama abasinga buli omu adde gye yava then obona adda gye bava tugenda kuddawo ewala babadde bagobe bakuba ekyeyo yo mukyayina obubi ebimenyi yabyesibira naye kennyini abantu bano nene anoonya gy'abatuma kukola kira tomusuubira ate okuwa emirimu kyakubiri esha tosuubira gendayo kuba ye ekwasa actually ensi ssatu zagiwamba abakyayina abayindi n'abapakisitaani be basinga okukola mu ezo ensi zeeyo second nazo zennyini zikyali mbali batwagala okuba ekyeyo bamalaysia ab'e singapore ab'e thailand so kati gotosubira mugenda va mu Africa ate mugende mu EU eyo Europe yeri bani mu against your government lwasonga ensi yeyo eyina interest ate mu gwanga lyo ninga batwabokoza bebani bebaluye ndi yalowooza omanyi mu Uganda twayo none katugamba mbo anti kugamba abantu banyize banyiige bechange kugamba echawe bechange okategedde kumbe nedda nze bago okwechanga tewetaaga gwe kunyiza newe mbase kanompe ensonga entuufu kimmala okwekyanga nene bw'onooleeta obulimba sigenda kunyiiga ate janyiigira gwe kati bali yali yalokinga n'abatono abamufaanagana nti bo balina kuleeta buli propaganda kabaka yasifudde bamuwadde obutwa gundi yafudde kati bwe batwe babuukabuuka kubuuka wano nawali kunaawuza eno kunaawuza oli naye abo abatono babadde banoonedde abalala bo ne boza twagenda siga entalo balimbe yasse gundi yayabba gundi yatta gundi yalwana wano yakola kino kati agenda omumaliza mbu asiga bukyayimbo ffe tunyiige kumbe ffe abamu byoyogere twayogere ku baana abali ebweru tinga tonnagiwa muliro sooka ojje ku gurawundi kuba ogenda bireyo gambe kati kabaka yabadde bwati kumbe ebyagala ku gurawundi omulangira wasajja yatugambye naye ekinnuma ekiri kimu nti atuuka nga bamusuzana mu ntebe naye nayagala okwogerera kusalirawo eggwanga nze nagamba amaze emyaka 10 tayingira nga nsi nze sizole abaana bali bweru naye nze ngamba abantu abali wano nti omuntu yenna ali ebweru okugjako nga dokita obanga alina professional kitugerezaako bamuyita inginiya semmaamu ndowooza semmaamu kati yewa networking very good afuna emirimu gye n'agenda ku special duties ate n'akumawo kati oyo asobola okumugamba n'ayogera nange omusajja bali mu shipping and cargo naye bano batwagenda kuba kye twali simanyi kweri company netuwa simanyi passport simanyi twage company yatutwala takuvimbira koyo is nothing tuyita byakugamba omuntu abera mu Uganda ogimanyi very good kubera ubezi mu Uganda nagwo mulimu gwa kyakubiri nze njagala nkubameka abakomyewo ne bafeitinga wano batini lwaki because bagenda overi okukoma olwakizulya nti bulijjo beerimba fadiri aba atudde anti eri bujjukira babalimba bu wifi bwabwerere simanyi otuzanyiga bunyizi ebintu ebyo tusanyalaze nabiki kati ye n'abeera eri n'akasente bakumuwa kali ak'omwezi kalinda n'alowooza mbu yamalayo kati agenda okujja najja n'ako akasente k'ak'omwezi mu Uganda yaffe naawula buli kintu kati ate mu Uganda yaffe ffe twamanyire ekonomi yaffe tugimanyi nina olukumi nze mpangala e Uganda you can imagine mpa amatoke ga nusu ebi n'ebinyeebwa yiwamwawo mmere sigiridde badda nga tasona yimya ku mudaala gwa kikomando nanti abalaba w'amaanyi kyekyo omanyi lwaki bafa sinti alaba w'amaanyi kati aba aswala wako yabeerera eri ng'alaga twasemba era ababeera eri ne basigala nga balina connection bwadde eri omusanga wajjajja omusanga bamututte ku nju ye gye yazimba kuba yamanyi eri twagenda kubojjerera naye eno yeewaka nze nanga abantu abali ebweru manya bamu befuula bakabejja mu Uganda malamu omwezi ogwo kati kankwena ekyokulabirako nze njagala ombuliro y'omuntu omu mu abo abagenze bazungayo bati mwaka gumu ng'akomyewo n'azimba ekiri kitegerekeka ne bwe poloti ya miliyoni 5 tasobola gye wategedde nti naawe kennyini oli mu kuyiriba bibyo kubanga olutuuka eri yeteekako obuvunaanyizibwa obw'okulabirira famire tu sibazolera nasose ne disclaiming sibazolera okimanyi abantu abasinga abadduse bwaya nga 75% bonna basose obulamu busose tabuka wano Uganda obulamu busoka tabuka baferi ya Uganda kati ongamba otya munze survival Uganda mbwate kugosobola okunvimbirako abasinga ogenda ebweru bw'aba teyali amabanja banzaalamu omwana simanyi omusajja nadduka simanyi n'abona school drop out nembonaabona simanyi namala okusoma emirimu negimbula neewola banzija mu kyalo nenzija nsula mu kazigo k'abaaba emyezi 6 nenfuna akasente baba nanyamba neŋŋenda bali eyo bamanyiira amaka mulamba ng'akyasasula mabanja yeewola wano ng'akola kati ate bo ne balowooza nti gwe feriya mu Uganda
joddukidde bakutegerera butegerezi ntera no bala bamba mpisa bubi bantulugunya n'ogamba otyo kati atota era ze ngamba abaana abali Uganda nedda beere waka home is the best bwofuna ekitambula genda okole bwokola okomewo ojja okola ebirala ewaka nitolowooza n'okunakula maama bali bambi gye bali bakulimba kati kiringa abaana be bwe bafunaganako n'abantu abali wano e Kampala omuntu ava wano e Kampala ng'ekyamazima talina kyali kiri awo naye tinagenda mu kyalo natandika ojjevuna abaana abo nabo tuli boogerako bannakampala omwana alina yiika ze 2 ez'emmwanyi omwana alina ennimiro alina amaka ge alina omukyala alina n'abaana olinako eweerabidde ng'alina ne bajaaji esomba amatooke ke ku kyalo si ya booda naye olw'okuba agenze wali abaana bali mu kyalo balina obugagga my friend so ab'e Kampala ng'ow'e Kampala alya kikomando kanaanaasi na kuvimba ne biggwa bafaanaganako n'abamu abali Dubai abali Bulaaya mu kitundu kya Buwarabu awo abaana bafaanagana bannakampala era bakubuuzanga lisiti y'abantu abalowooza nti natuuka banninye Kanyonyi n'engenda mu kitundu kya Buwarabu bamanyi baatuuka bankulidde Kampala bw'asanga ow'omukyalo amanyi ye malayika omwana alina emmwanyi Allahumma bulungi omwana alina amaka ge omwana w'omukyala ava ku nnimiro ng'alina n'akalimiro n'aba atuuka ku kkubo ne bamugamba fuse paakinze baagala amatooke n'addamu n'awuta n'addayo n'abasongera ku matooke ate nga neryageno lye ewaka liri fuleshi nga n'amasanda gatonya aba atuuka ewaka ne bamugamba ow'emmwanyi agambye bagenda kunoga ku Sande najjanyeenya ludo wa mitwalo 2 ow'omukyalo ng'ow'oku kibuga azinze emikono alaba kapulu kwaca kanusu n'ebi bitaano naye nga mpaayo tokeni bwe nange nsasuliraayo naye ng'oyo bw'ajerega omunnakyalo okwata ne ku ttama gwe baana abali e Dubai bw'ajerega omuntu gwe yaleka e Uganda oyinza okugamba gwagenda mu ggulu wagendawo lumbu ye bikalakita ebyo kibadde kituula eri sorry to use that word ye n'alowooza mbu yatuuka n'alowooza mbu alina immunity vere kutu mwayogerera bw'ati n'omugabo lwaki otambulako ku street n'ogenda ng'oyogera atasobola bamuyolera otalina mpapula nina joga kati bane tukitegeere nammwe abalala bino bituwe ebyokuyiga nina n'omukazi gwe nalaba waka bamusimanye ne UP yamusuubiza sente yamusuubiza yali emuwadde essuubi n'ateekamu obudde bwe kati gy'abaddako yabamugobye bamugobe kati bw'anoonya wadda mu Uganda naye asaba buyambi kati lumbuye naye agamba woba nga aliwo omuntu asobola okumutaasa okuva mu ttake okuyingira ensi endala akikole pulezidenti we aliriddawa ali mu ndowooza US amuyambe asalina busaza agende eri wali pulezidenti obukategedde bajja muyolerayo tewawulira nti katongole omutongole naye bamuyolako vele kudeni kikulaga basajja mmwe muswala gye muli mulina ku mawanga munoonya bubudda munene mulyoka muvimbira ku bantu bokabo kati nze olaba nga nafunye ebizibu politika alowooza nkabirira baani lumbu yakabirira ani akabirira abantu bonna naye kati obuzibu ayinza okugwa mu agenti owa ESO nalowooza nti ali safe naye nga tali safe n'atuukira mu safe house bamuyitanga Muhammad Diko kyali yabbasereza Nigeria n'adduka n'abeera mu Australia ne Bungereza aba afuluma mu hoteli ye Bungereza n'anuguka nga ononoka n'ogwa kumbe basajja bali bamukubye California sale n'anugukana mu hoteli ye Bungereza agenda okuddamu okudda engulu ng'ali mu kibox e Nigeria nga bamutuusizza dda n'ekyo nabyo ekirala lumbu yajja tagaala gyagenda okuddamu otunula ng'ali mu safe house e Uganda kyogamba Uganda terina safe house mwezi ensi endala eziyina naye kati tumuleeta wano kuba ne total jurisdiction eko buyinza obweyimiridde tumuleeta wano naye abasaana avugibwa direct mu kooti ne bavuga KCS PD yeetaaga kooti yeetaaga sooka teekamu ice ennaku nga 3 wadde alina ebibi byakoze bye bitutedde community essaawa zino kati okero mumuterese kati lumbu ekyogamba byakoze byenkana n'ebyokero bye yakola byenkanankana ne lumbu yasinga n'okero lumbu yasinga okero lumbu yakoze bibi okero yatta social livity y'abaana oli abadde ademejinga eggwanga nga mulimu n'okufa kw'abantu bantu meka bwe tugabi bayononedde ligase zaamwe n'abamu tu level of nti owalaba naye baluba kumbi n'ayagala n'okwetta lwekyo ekiroyo omusajja bafaanagana n'okero bonna basana kalabba oli ali ku prison tayimuzi essaawa yonna bamukomyawo bamuleete ate bamwita usikomuteeke mu ice oba bamuwe kitongole kyosinga ekyolowooza ekisinga okuba ekikambo wano sijja ati olowooza ajja ati yo mukuba emigere wano naye ngamba eri mu nkwero semwayi nno kale omanyi buno obuyaayi bw'ekireka SIU gambwe nnyo baŋŋamba obuya
kati bamutuze semwayi ekikulu kyayo yo eri kwota naye banga ne semwayi nayo amaziga n'emiranga bibeerayo naye bagamba obwa SIU bukambu buli butwakoowa afanda said bakukuba ne bakutere ne bana ab'Embuya abakwata abajeneyo military police awo Embuya kati Lumbuya abasaanawa amutwali SIU wajukira SIU yo lwaki kati bano bali mu authority nti ekitebe ky'amagye Embuya abo bamulina mutereka mu authoritatively ne waliwo oli agamba tugenza okunonya omubbi nga ayagala tukwa papa ne tumukwata ne tulwana naye ne komanda waffe mukubye musoke muterekeko awakakkane abo ababeera mu field SIU special investigative whatever unity mama nyabo bamutwali eyo ono nno gye tumujje abadde yeepaala apaluka kudduka si atalina matu bakukuba oluyi wano bajja mukuba oluyi amera akammonda nti eno tegajjukire tekuli matu nti vibe eyitamu yamukuba amera akammonde mu mutwe bamuleeto yasinga ne okero musajja gubi ogwo naawe nti bamuleeta neyo tulinayo ebifo byaffe ne ku embassy basobola omukwata ne bamudetaine kuba ne ba military attache naye tumuyiseewo obuyisa tumuleete ewaka we tulina obuyinza obwaffe bamuteeke wano bamale omutuusa wano balyoke ate teboogera nga bamuleese basooke bamutuuse butuusa banagenda omujjo nga ne fayiro ennene ate kati aliko fayiro ki yeetaagisa ku oyo just ekitongole kya CID kugikuŋŋaanya bukuŋŋaanya omanyi tukompayiro naye bikyaliko okunoonyereza ebyoyo mu vidiyo omanyi ye bwe yeekoze obujulizi ye bwe yeewadde nze ngenda kuza mwezi bweziti nze kino ye kennyini omanyi obujulizi bwabadde nga yeewaako yekka kinamaze okukakasa nti ebintu gyenomuwozi byayogera ku X biba bitu yakyogerako emabega n'agamba nti amaze okukwatagana ne gavumenti ya Turkey yeetaaga Lumbuye wano nebe Lumbuye ayogera nenkuwaaka nti jasi bagamba mu mpeeki ekiyaba temukimpa ambasada mwabisibe Lumbuye yagamba nti President Museveni beetaaga bagendeko mulingi naye nga basefusi tebaliiwo mukono ku mukono amulageko kyandibadde kisoboka naye ate omanyi lwaki tekisoboka lwansonga age wise tebavaalinga naye kati agende ne muhoozi oba tukwataga Lumbuye genda ne muhoozi mulingi gy'emyaka gyammwe lwaki oyagala jjajja akyogera mabega ndowooza nono naye amusobola kati beekubeera muhoozi naye jjajja mwesonyiwe jjajja yakuba pressure zo zijjukira Bobi Wine najjaku ngamba waliwo twali mu covid don't you remember nga ali mu exercise era nakyo kisoboka bwebazigatta kisoboka nakyo gwemanyi editing sajjamaani oyo mmeyo wayagala okuza baga so bamukwate ate bamuleeta avunaanirwe wano naye ate tetumuvaananyirwa kisa n'amateeka agamu nga treason tugateekeko katolidde mu nsonga esolo mugande mbanga mugenda muvunaana misango gya byabufuzi nakyo kisoboka anti nga ambasada agenda zinage bino bya interest ambasada nga ali tusoka nituweyinga yona ettaka ni yasinga okwetaaga munne mama nyabo muneze kati kankubuuse waliwo yagamba mwemulowooza Amerika yeetaaga Abafirika otegedde logic taana abasajja abali ntomanyi baagala nsi zino ntono wanalabye bannange ono munamule yali ani gobattire Jamalo Kashugi waliwo n'omulala ono yani omulala waliwo era omulala oba yali munnabyafu oba yali ani era naye bamunyigira ttaka awo nga mukinzi jigire Omwarabu Jamalo Kashugi yali munnamawulire wamma yoyo yenye Omusaudi gye babiteeka ku Prince eyo ttaka eyo erina interest zaayo ng'eggwanga era bwe kinaaba kituuse sina byabufuzi bino bya interest jjamu ebyobufuzi gwe eggwanga oli damaginga mbobiyita byabufuzi ebyo kale okubiika bali abantu byali byabufuzi okuwaayiriza oli byabufuzi oba yafuna soose enfu very good kati kabamu embaka kabalangulo bwe tubeera wano nga actually briefing zaffe zotera okukola nga tunagenda mu mawuli what do you normally tell me teri propaganda tulina okuba ne difference z'ebintu bye twogera teri kuwaayiriza n'ebimu n'olumu tuba tuyitira gwe naawe okimanyi we need to be with credibility ongamba otya mbu oyo simanyi enfu yekiza yo yafuna nga yamalanga googera Fred Kato ye Fred Kajubi Lumbuye bamuvunaane bamala omuvunaana ate n'ebibonero birabikeko kibe kyakulabirako Lumbuye naye tebalinayo batugamba erinnya eryo abantu buli omu yeewuunya nagamba nembadde sikimanyi nti erinnya Lumbuye erigwa wano waliwo ne gwe nalaba yagamba nze maama kyata wange oba yagamba kojja oba musimanyi Lumbuye naye ye ekyanyamba baamuddamu mu kkono ne bamugamba gwe waliwo ng'azaalibwa oba otegedde ekintu ekyo
Gojawuza kojja wange. Bangamba nti yabba akasimu ku DP nga dduka. Bigiro yangamba. Ate bigiro. Yali mu structure za DP z'abavubuka. Bigiro basajja abali credit batagenda kugamba bya woyo kwana ejjo tafiirwa kitiibwa. Yabba akasimu. Bagana munoonya. Kati ate mpulira abamu bagamba. Kati nze kankigamba abantu. Enkoko. Era kyebadde lumbuye alimu engalo. Lumbuye mu. N'ebimu ku byamujja wano. Ebyo nga bitanye emisango obusango. Bw'okalabanga bupeti. Nini ddasibu tata gundi. Bw'oba olina abaana okimanyi. Otola bagasajja gwe bakwata mbudu. Tusobola yima kati abaana be gye bali. Wabula. Kati ku ssomero gye basomera. Oba tukwata kati be balumbuye. Oyo alimu engalo. Lumbuye alimu engalo. Naye fumba afunye kali ke tugambye mbu 75% of abantu abali eyo balina ebizibu eno. Badduka bizibu. Kyokola babangi bonna abavudde eno nga balina akazibu basabadde basabirira nnyo mu gavumenti ekyuke. Bayinga ababa makomera nga they are serious convict. Bo basaba gavumenti ekyuke. Oba bwekyuke manyo sonyiwa abasibe ne bali. Kana abali babaddenga nga bamanyi balidde eno kulya bikepere. Naye ttane ekyaganya ate njagala system ebasibireyo byanamu ebimanyira gavumenti nga muli ebweru. Sigambye baagala kyusa buyinza walwali diplomatic. Naye nga ye ekyamazima agamba gavumenti eno. Nga ne bw'aba alwana ojugire bya Besigye. Okimanyi Besigye nnwana ye yali tekwega at first stake the damage nga fa abantu. Obo kategedde nti ali ku state ojugire bano Kano Samson Mande ojugire bambi ya Forest in Peace Dr. Agule Kiyingi tibo balwanyisanga state eyina obuyinza bwa abantu naye ate ono yali kuku damejinga bantu ni state tagisobolako yadde kye twagamba nti bweri gugumuka oyizekera lwaki Besigye bamukimagindi Kenya tusuubire yagugumuse ku kakulumbuye tulabe bwete mukimeyonga egugumuse naye nga mwetaage muleeta kati abo batitege tinedda bobo olwana newe wakati state yetaga Bobi Wine kumujja mu America emuleta kitegeza nti bobo olwana ngo oli bweru mu mana eyagala obuyinza eyagala omugaati kwa olwana abalwana tugeta share tekinde tulina buzibu ne gwalwana eyo okumanyira okuweebula n'okutyobola eggwanga lyo abantu banna Uganda banno tano olimba system ekusibireyo okole jukira teri yagenda kukwata bumbi bwa sente bujja bweru mbu nakola nnyo bweru kandete sente ne system z'abantu abasajja zina limited money zoyina otambula nazo era ukiri nina chali noli chali omujuga owa message empanvu yangamba yayina sente zenga ayagala kujja ko ne bifine yayina mukwano gwe ayagala kujja nga ayina sente bifine mugamba bobogendo twala 7% 93% esigala wano okategedde nga yo mugwira ebbanga lyabadde ono obusente bwakunganyiza okugenda bana agendo ngamba naye wabo bote tebayina sente oyina ziri sivingira mu bank exactly lero nagisindikira mu bank if not so oyino sese tukako ove mwe yesa togene mu nsendale etekedda tugeze ne byaffe sindika ku mobile money ate sindika ku gundi eno ebyabana abawala bumbu check simanyi west whatever Western Union be as is money gurama nagamba mpoza ate mba ninayo omulala mu Middle East tulina wate enkola endala solo zimusindikira ali Dubai nali okazikuwa nti kiki tukazako ganti naga abana abali yeyi abamanyira abantu tubalinze mu a few moments later east or west home is the best ekyo kyo kituufu wonna wobadde naye nga tusiibula ebitabo bagenda bikuwa batuyambe batuweyo dazini zaffe 10 babikuwa era olina okujja wano ku lwokubiri nogaba naye si ku lwakubiri ku Sunday tuke tulina wiiki basobola zibakusindikiddeko zanjula nti twate twetaaga 3 mu 3 ne tufunyeeko 2 tubulayo 13 nayo nsonga nkulu so kakati toddamu ebyo bya kyakabi nnyo mwana ebitabo bagenda bikuwa back to school in omanyi leero ndabyeko amawulire awo ku makya omulumbaganyi yabadde alumbye mu State House Trump ali mu maka ge n'ebira tujja kwongera ebyo bitu tujja tukiweemu era ka week tutoga week Sunday tujja gye nnyonnyola Trump yabadde ali mukola mirimu nga president naye abalumbaganyi bano bakola batya ne kuba oli ye yali mu hoteli Hilton Hotel nti hoteli Trump banamawulire abasaka mu White House baita ba White House correspondents tebapangisa hoteli nga no Serena pangisiza ko huru katonga pangisiza kitegeza nti wolo zinene ndala no bagadi nebirala byonna abantu baso bipangisa omulumbaganyi mwe yajjira so ne wane eno kati ne abantu kamba gambe era still ndo guno mwezi gwa kutano mugwo kunera bina cyali gwe bakwata ku golf course ya Trump
Kitegeeza Trump balinga abamu hunting. Bagala munyi. Kwa Trump ali ku hunted down. Kyokka hunted down ene eri mirundi 2 nga twagamba ab'omunda bali bennyini. Bayina ensonga ze baagala guse watazigusa kadde kola basobola omwekolera. Kyokka n'ebweru waliwo public nga yo teyagala Trump. Ba ex official yuga yazoli yaba abantu aba ne buno obwana bwazunga na simanyi bujezi simanyi jet advance simanyi litishuna akshonaka simanyi I know no oyo vice president aho ngenga obumwana naye buto mu politics we wa mawanga eggwanga lireta ba diplomat ngoleta abana simanyi lo ya West State simanyi muko wange oyo obwo bwe busizoleta Trump ebizibu obwo ne public tekyayagala Trump last baga tugenda kumaona naye onako olwaleero naye ebigambo byabagambye ebya bitabo osobola okumuterako kyomuteredde kakuume atakumira mpeera.